Museveni ali sensitive nnyo teyali kudde Bukenya mu ngalo ng'ali damaged naye kisoboka okuba nga Bukenya yali amurehabilitatinga waayi if you are isolating Bobi Wine omujjako ba leaders bonna Bukenya byakola abantu babyagala Clinton bamulwanyisa ne bakola ki naye ali gowe ekyamu misaka luki naye yajja ku Clinton ti abantu bamukyayi nedda obanga avuddeyo nze nabaga nti mu Buganda wano omuntu ayogera amazima mutamiivu ayogera amazima mulalu na bebi nzenze ko muyigirize basine kinegulya natandika okwekolera nga ndi mwana muto n'entunda amawulire amawulire gana gavenda newspaper venda nenkola ebyuma ebyange nenkola empapula zange nenkola ki ekyokubiriza nsizaayo omuliro naye munnawe bamukoze bubi kubanga bakola ekintu kyabwe nti bwe bakutegeera nti olina kyozza omubuulira contrary to what they want olaba bakwata ono omukazi yali aladdisi bwa Kampala Lugasa ng'agenza okulaba president ne bamutikka ne bamusiba embala wiiki 2 former RDC of Kampala nga ne bwa mentioning erinnya nti nze Lugasa president alimanyi ne bamugamba nti trespassing no is an old woman ye yali alowooza mu mwali muyambye ekintu kimu abamanyi public relations mama kulisi toli kubeera na diplomatic kakati kyetuba tukola tuleeteyo akabaluwa tukawa omukulu nti omwetaaga bamutikka ku pick up ne bamusibira embalala wiiki ezi namala kujja ku leediyo okwogera ne bamuta Lugasa omanye omuntu omukulu ekimuleese wa pulezidenti Lugasa omanye ekimuleese wa sooka obitubuli mu luyimba malakola lihaso kakati nganze nongamba ayagala kulaba president kati Mirundi ayagala kulaba president kati muzanyire kwekyo tewali kyenjagala mu state house neki teri mwana wange atudde teri ki bwe mba njagala omulaba mba nina concern ezikwata ku ye tolowooza nina kyenjagala omuntu abadde mu bufumbo emyaka 14 balo bw'aba teyakuwa hijja ng'oli mukyala musira mu myaka 14 owali gifunitemu 2 what do I long in fact I'm more comfortable I plan my day ati bali balowooza abo abaana bali bampapaza era ojja kulaba olwaleero abo abaana ojja basanga be inflating Bobi Wine era ojja basanga nga bolukumu bugagga bwabwe Bobi Wine bamuwa sente Museveni Katonda bwali muwangaza n'alaba abaana abajja basanga Bobi Wine kuba byenyo tebalina principle kakati kitaka nasekeredde abantu kitaka ono wasitekanso what happened baakubye mu mawulire gaabwe nti kitaka omulimu baagugabye ono wa Kampala State Council ate omukazi bamaze omugaba ate noga nti nkyalire senga yagenze kakati oba omulimu baagugabye ate kikuteekesa mu mawulire mbu kitakaziwa na 180 days nakyo tekiriyo first 100 days zetubala ezo sente bazimupyeko jo pologulamu yange ku NBS yawedde prematurely twali tukyalina eddakiika zaffe nga 3 nti ndowooza kitaka yabubuukinze ayogere development za Kampala mu mawulire mwekiri yeyogezezza yekka bw'abawe gye byafulumye gw'oli mu bafu baakubalidde edda mu bafu alabika alina kye yakutteko Betikamya alina kye yakwatako nakkakkana nadde noono oyo omukwano gwange sewava Serubizi twavudde ffenna e Masaka kakati asi Serubizi sewava ono yanga maani we kakati sewava kye yakola yagenda mu Serena n'atuuza press conference naga the best ministers kata have 7 and tumwebaza the worst Betikamya naye ng'oyo omwana ajja ba sente ezimukubisa press conference mu Serena ayogere ku nsonga eyo who gave him money kuba tebali calculative oyo yani badde mu kahoteri akawansi but the moment you address a press conference in an expensive hotel you know 2 ne facility teyali mwogeddeko kubanga oyo ye amukolako report bawe you don't need to tell me to tell the public oba performance oba performance ye amubala oba performance ye yamuleeta ne kye yamuleetera n'oyo temwali mutadde mukufa abasoma ebintu ebyo jawe yali yewaani kakati gondi anti kitegeeza Betikamya yategeera abamukuba era n'asirika kati nga ovanga oga nti Betikamya takola mu gavumenti ya Museveni mulimu kinaakukka baba ate gwe keera ku makyo gambe nti President Museveni agenda mu kalulu
obere musajja mugaggo liveni akola kera kumacha kolo ne balyoka bakwavuwaza olabanze badda mu kakampuni k'omwana wange ono bategedde nti n'ekitabo kye mbawandiiseeko ate nabasonyiwa n'ekyokya si pressure mumutwe tekirimu mugoni tekirimu nze ekitabo mala kiwandiika mu exercise book mangu yaŋŋaana nenkibalekera nenkireka waabo naye gundi liveni yajja mu kakampuni k'omwana wange oba mumanja miliyoni 3 okujjako omusolo kitegeeza nakola biliyoni nembuuza aba liveni yabange bwe bakubbako ekidomola ky'amata nogenda ku LC oyinza oga nti bakibbye mu kapa nti ekidomola kyabe bakibbye naye ekoyinayo kimu okikama nti kapa nga kuba netiwaka yaabwe eri wide tugende mu liveni nimuga kabuli yes, come and audit my company. If it is money, Kabuli, buy silk coffins. Yes, we have alternatives. Told you come to Josiband. Kakati W. Never book a big one. About me bagala mu budget here, call it with that. We intro to Gamba and budget here and Bagaya Colebo. Not about women get a good in. You have a silam, you have a local. Look, Bivana Mogarebi Munaria, Bionoria. Bagala, Abagenda Kuabaiti Dokumbaga, Bagala, Bivagala Kumbaga. I think a budget yakoli do get a mulimu. Budget yakoli wada. Budget yeri yokukweka, Yagwao. Budget is the Uchauli and Abasumis. Baja kutuwa send, Ngabazi Jawa. Budget mulimu. President yabategeza diplomatic way mboza nabagira kuza State House kakati bududa afuse bududa ndabaga yakani sort of bududa issue siri 1 week bali abasajja bagala ekintu kimu tife mutwe sente zaffe tuzitegeere nti omuntu miliyoni 5 nze ngende gye batunda ekibanja negulire mbobe babazimbira bagala bateka mu kampo omuntu kavabira mu kampo asome ujama but where did these people go to school?